abantu bonna ab'emmotoka z'obwannannyini musanyukeeko kamwenyu bakabawadde wiiki emweno gyemubuzaayo olwo mujoge tenolutidde tubadde ngano nga tunyumiddwa okwevugira nguudo zaffe nga jamu tewali kamumuleete Okera nebisanga wano umanya amawuli agasukkulumye mu gannaago mu mbeera eyo tugamba bitabuuse. Amakampuni agagenda okukola masiki olwaleero gatwalayo sampolo balabe baganako bategakole ababadde bagamba ndi naitiri yokayoka gye bawadde tenda mulimba bagamba waliwo n'abalala bangi abagenda okukola bagenda kubatongoza lwaleero batandika omulimu gw'okuzikola yawiyebiyobiyebi ababaka ba palamenti ab'ekibiina kya NRM bavudde ne batabuka olw'ebyo ebiyitingana mbu babawa obukaddaana bagamba omubaka bannaabwe yenna avaayo okubyogera bajja mutwala mu kooti abitebye lwaki abasibako amatu bw'atyo Kalwanga agambe NRM teyina ssente ezo gyesobola zijja ezo ssente za muyiwa musolo nja kutunka bikyalyawo abakola mu katale kaffe ke twagala ennyaka emubende banyiivu bagamba baggalawo akatale kaabwe ate nga kabyakulya gavumenti mwandwere mbiyingira kuba pulezidenti yakikkanyiza bulungi obutale obw'emmere buggulirewo ddala bebikwata kaab'emubende mutuyamba akatale ak'omukagulo oba tujja bafiira kawawalalalalalala obiwaini akyakaladde akute wansi ne waggulu agamba ayagala bamukkiriza afune obuyambi ajje bannayuganda abalakasidde nga bali mitala w'amayanja balemeddwe okudda agamba ekyamumaze enviri ku mutwe okulya ng'ate abanene bo bajjeyo abaabwe ng'abanaku babaganye okudda aba UNBS kiyita ekitongole ekirondoola omutindo kivuddeyo ku nsonga y'omutindo gwa masiki bagambye buli alowooza okukola masiki tulina osooka ogyetegereza tulaba beetuukana n'omutindo masiki ennungi erina okuba nga toziyira ate nga tesiiwa ku mimwa ne ku mayindo aba UNBS simanyi bwe munakikola tiimu okuva mu gavumenti egenda kulambula amaka yonna gye baagaba akawunga okulaba engeri abantu gye bakalyamu mutuula n'omukungu wa gavumenti n'alaba engeri gye mukagabamu buli maka galina okulyanga kiro oba gulamuzi 250 olunaku ate akikole bagenda mutunoolera ekitongole ekivunaanyizibwa ku mbuuka z'ennyonyi mu Uganda kivudde n'ekitegeeza nti wetuddiramu ekisaawe nga bakitadde kyetaaga obuwumbi bwa ssente buyitirivu okulaba nga basobola okukiyimirizaawo embeera gye kiri mu mbinnya ate nga beetaaga okwongeramu ebintu nga woba naakeberera nga abalwadde buli kitongole kyagala ssente Sipiika wa Palamenti gwe mumanyi obulungi omukyala litwala kadaaga avuddeyo nakulwegulo n'akalala ng'abuuza akakiiko kano katazikifoosa aka COVID ng'agamba lwaki mutuswaza nga musaba ssente abakozi twayisa bajeti nnene ne tugibawa kakati musooke mutulaga embalirya mulyoke mutukaka ssente zibamala lwaki musabiriza woyowe akati ebyo nga bikyalyawo gavumenti erabudde abakola masiki ezaabwe ne bateekako ebigambo nga ba people power ezo masiki tebajja zikkiriza era wotwogerera bagenda kukola masiki muli omu alina okuba ne masiki yadde okoze yo nga teriko bintu byabufuzi people power masiki muzikweke wawalalalalala
mubisanga wano tugasanzeeyo yesebo sente ababaka ba NRM nga bakulemberwamu ayogerera akabondo ka NRM Margaret Muhanga bagambye tutabukidde buli mubaka yenna ava n'atwogerera mu twafuna bukaddana atujja batwala mu kooti mutulumirize twazifunirawa wabula omukulu Gerald Kalwanga avudde n'ategeeza nti sente zo baga nti NRM yazibawa balimba NRM teyina sente zo sente za muyiwa musolo naye nali mbuuza wano mbuuza sente ababaka bazifunye oba twazitegedde ziringiza bwe babanga ababaka bannaabwe babalumiriza bazifuna naye lwaki abambaga bati bazifuna abo babewakana bwewakanyi ziri abiri basooka kwewakana naye amaane bakkiriza nabantu balinde zinaana zino ensi zaayo gye bazzaayo olaga nti waliwo entole gye wafunye mubaka wenna Kalwanga agamba ngenda balemerako bantu mmwe NRM teyina gyejja sente teyina kiyingiza sente ezo sente ziraba kubanga zavudde mu nsawo ya gavumenti buli mubaka bamusalako sente ezaddi mukibiina zemmeka tugattire mba basalako mmeka era ziba mmeka anti okumala bbanga ki naye kati ababaka batusobedde buli omu yeegaana andi sente yeeyo yesente ani yakola sente otabula ensi eno abantu nga bakaladde omuntu kati mbuuza ekitavu ky'eggwanga ani akivunanyizibwako muhakanizi wa kibiina ki era ne Matia Kasaija minisita yo naye weenaali byonna byenyali kakati obadde ogamba otya ndawusa agambye nti byonna byenyali byonna n'amagezi ategeere omusiru asiwadde ddala